Mu video eno tugenda kwogera ku bintu bina ebikulu byenjagala ogoberere. Ekisooka, bintu ki by'osaba ku buko okwawukana ne mukyala we? Ekyokubiri, kisango ky'omukulu edda gwe baawulirizanga bakkiriza okutta obufumbo. Ekyokusatu, enjawulo wakati w'okusajjalaata n'okwenda. Ebigambo bino tubikozesa bubi naye ng'ate buli kimu kirina amakulu gaakyo ne kigategeeza. Byonna nkusengekedde emboozi ebikwatako ne bwe bitambuzibwa. Ekyokuna ekisebayo bassebo ne bannyabo, bintu ky'abasajja bye basonyiwa mu bufumbo ne bye batasonyiwa. Byonna mu vidiyo eno era neegattaako nga nkumenyera akawunvu n'akagga akakwata ku musomo gwaffe ogw'olwaleero ogujjudde okuyiga. Mbalamusiza mwenna bali mu kulaba olutambi lwaffe ku mukutu guno. Bw'obanga oli mupya, nze Daniel Balamaga Kulabuka TV ne Nantagwa Media. Era nkusaba gwatanaba kutwegattako onyigaako ka subscribe wegatte ku channel yaffe eno osobola okubeera ng'ofuna obutambi bwonna bwe tuteekayo. Nkusaba osharinge vidiyo eno, girayikinge, ate era commenting ekibuzo kye ekyenjawulo ky'oyagala tukusomeseeko n'okukwanukula. Gwayagala content, tuteekateeka content ku topics zonna ez'enjawulo. Twekwate mu ngeri ya nkolo na kambe tukuteekereteekere content omulungi gw'oyinza okujja mu video zo ate z'oteeka ku mikutu gye egya social media. Mu biseera by'omu maaso ojja kubeera ng'ofunamu akasente akajja okubeera nga kakuyamba. Twekwate tujja kubeera nga tukuwa content omulungi gwe weetaaga. Naawe wangoberera ng'oyagala mentawo oba omusomesa wo ow'ekyama anaakusomesanga ku topics zonna z'oyagala ate mu budde bwo obw'eddembe. Neekwata byafaayo, buwangwa, nono, mpisa, kubuulirira, byankulaakulana, bya mukwano, byayagala counseling, ku mbeera yonna gy'oyitamu, beera ng'onneekwata tujja kubeera nga tukuweereza mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Enamba yange konfunira akagata 256 749 46 17 butereevu. Ajja kubeera ng'oyogera nange era tujja kuba tutambula fembi. Saagala kwonoona budde yadde eddakiika emu bweti. Olwaleero njagala tutunuulire bassebo ne bannyabo obufumbo obw'edda lwaki bwawangaalanga okusinga obwaleero. Bassebo ne bannyabo, edda waliwo ebintu bye baakolanga obufumbo okuwangaala, olwaleero temukyabikola. Okubanga tebikyakolebwa bye biviiriddeko obufumbo bw'olwaleero okubanga tebukyayinza kuwangaala. Bye biviiriddeko obufumbo bwa leero okusanga nga baana bawala babwekokkola. Naye ng'ate ab'edda abataali bayivu nga nnyina yamutendeka butendesi n'amubulira ekintu ekituufu, ate mwanattu yagendanga n'afumba era n'abeerayo. Kuva edda n'edda obufumbo bulina amateeka agabulamula, kwe butambulira amaka ne gatereera. Abafumbo bwe baasoowagananga ng'abakulu bamaliriza ensonga zaabwe, abakulu abazaala omulenzi be baasookanga okuyingira mu nsonga. Bwe zaalemanga ng'omuwala addayo gye bamuzaala, nabo baziyingiramu. Okanga buli ludda oba sayidi y'abaana y'omuwala gy'ava oba ey'omulenzi, buli ludda lwafubanga kuwumbawumba nsonga bufumbo buleme kusasika. Otegedde nga kye bagenderera amaka galeme kusasika. Naye ebyolwaleero byanjawulo tugenda kubitunuulira. Nsonga zonna ze mwafunanga obutakkaanya bwonna obw'abafumbo, nsonga zo tezibulamu senga n'omuko. Weewaawo wabeerangawo